Nze Edward Kiseka saba buyambi ng'omwana omuto. Obuyambi bw'okunnyambako kubanga bansabye ssente nnyingi abadokita. Neetaaga okunnyamba buli omu nammwe. Mukama yagamba tutaasanga. Bammanja njagala genda ku ssomero ate byonna bigaanye. Banjanjaba buli kimu kyonna ebisinga amadagala gaabwe bwe liba teriri lyakuyisa mu misuwa ddagala liba lyakugula. Kati wentuuse sente zimpweddeko kubanga tali kumpa gaapu yakukola essaawa zonna abeera mulwadde. Omubiri bwe guba gumuluma, amaaso ag'engeri gye gatali kulaba, sirinaawo namuteerako kale omukozi nti nsobola okukola, omukozi naye nampisa bubi. Bamusanga ali mukuba mukubira mu ttooyi nti lwaki ayonoonye ttooyi. Ndi wano siri kukola, sirina ssente. Dokita angambye kati awezeza emyaka gino 12 ddoozi gye baagala $40,000. Do sente ezo sizisobola. Wabula nsaba buyambi abazira kisa munyambe tinyineho okuyiha sente ezo. Nkyo nayizira hano okuseera obuyambi. Ninsaba obuyambi abanyayuganda inywena buli alukuleba n'abaasa anyambe. Minisita w'aba Youth Baramu Barugahare ninsaba obuyambi. Nyambe nyanjanjaba omwana wange agarukaho ishomero asome at least. Mama Fiina badde nkulaba ku bukedde oyamba abantu munyambe. Sikyasobola kukola nandibadde mbagamba omulimu manager yali anyambye nkola mu factory z'Abachina. Sente ntono tezimmala. N'olwajjo olwoka landlord akedde kujja kungoba mu nnyumba yambanja myezi 2 giti. Ninyowe maama ninye taata. Taata w'omwana ogwakambulaho tinkumanya hiyagiire kuyiha omwaka gw'2017 tinkumanya byeye nawe takumanya byange. Ninsaba obuyambi abaziire munyambe ba maama. Minisita Nabbanja Prime Minister wa Uganda oyambye abantu nsaba buyambi nsobola okujanjaba akaana kange kawone bannange. Omutwe gwatandise omuluma olunaku lwajjo nakakati asiibye akaaba mutwe. Muwe mmere ne mulema n'asesema n'okusesema olw'okuba awulira obulumi bungi mu mutwe bannange. Nsaba buyambi bazadde, nsaba buyambi abanamawulire mwena mumukwatireko munyambe. Siina bwe nsobola obalimba omwana wange kyava ku ki wabula nalabira awo. Yazaalibwa mulamu ng'alaba bulungi naye wabula ku myaka 7 omwana ayonoonekana. Sirina na bye nsobola kubuulira abantu bange bonna baweddeyo. Kubanga bwe ntuula kubala ebintu bye naakakozesa byokka ku mwana neemazeemu. Maama nzaala yatuuka n'asumulula n'ente mu luggya n'agintundira. Sirina kyakukola. Takyasobola wabula kusiba mu mirango olw'omuzzukulu. Nange kennyini sikyalina bye nsobola okwekolera ng'omuntu kubanga tasobola kubeerawo yekka. Nina okubeerawo okumulabirira naye sirina kyenina. Na bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. I am Edward Kiseka.
and from everyone is there. I need help, please. Please help. God said we should help like a helper, Father. Nze Edward Chiseka okuva nsaba bambi buli omu ali eyawulira saba buyambi ng'omwana omuto. Obuyambi bw'okunyambako kubanga bansabye ssente nyingi abadokita. Neetaaga okunyamba buli omu nammwe. Mukama yagamba tutaasanga. Kati nammwe munyambeko ng'omwana omuto ow'oti. Bamanja njagala genda ku ssomero ate byonna bigaanye. Bambi abali eyo bonna bampe ssente banzijanjabe nsobole okuwona ntereere nzirewo ng'abaana abalala. Ebyawandiikibwa ebitukuvu mu Bayibuli bituyigiriza nti temulimbibwanga, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Olina emyaka emeka? 11. Bwe kityo mukolenga n'omwoyo Katonda by'ayagala, nga muweerezanga n'okwagala okufaanananga Mukama waffe Yesu Kristo, so si bantu, nga mumanyi nti buli muntu ekirungi ky'akola alikiweebwa nate okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo. Buli ky'okola weegendereze. May I go I sit? Want to sit? Yes. Tutegeezebwa nti ffenna tulisimbibwa mu maaso ga Katonda w'alisalira emisango. Olwo buli omu n'alyoka aweebwa empeera emu ebyo bye yakola mu nsi, mu mubiri, oba birungi oba bibi. Buli muntu alibalirwa omuwendo gw'ebyo bye yakola awali Katonda. Alikungula obulamu oba okuzikirira. Olunaku lwa Mukama lujja, lusemberedde amawanga gonna. Nga bwe wakola bwe kityo bwe kiri kukolebwa naawe kuolwo. Naye owulira bubi nga ndaba engeri gy'okola emimwa. Ngenda kuwa juisi. Natuleeteddemu omuceere, mulimu n'akatooke katono n'ebinyeebwa birimu ebijanjaalo. Okay. Amanya gange nze Kyomuhendo Oliver, nvudde nantabuulirwa Seeta Mukono. Kannange nzize wano kubabuulira obuzibu bwange. Omwana wange ono yakwatibwa ekintu ku ssomero, n'atandika ng'akaaba kamunguluze ne yeekuba ekigwo. Bwe kyatuukawo omulundi ogwokusatu, ogwasooka kyamala emyezi gyali 2 ne kimuddira. Lwe yagwa omulundi ogwokubiri ate n'atema olulimi n'alutema bubi nnyo, ne ndowooza nti oba afunye epilepsy. Naye lwe nagezaako okubuuza abasawo ne bangamba omwana tasobola kukwatibwa epilepsy, alina okuva nayo mu bukerembe n'emukuliramu. Ey'obukulu si kyangu, ate epilepsy tebeera bwetyo. Nenzijanjaba omwana nemuzaayo nemutwala ku ssomero era obukiseera bwe byatuuka. Naye era waayitawo ebbanga stiiru n'addamu n'agwa omulundi ogwokusatu. Omulundi ogwokusatu bwe yagwa namuleeta ewa Dokita Mayanja lwe baamujjanjabira. Twasulawo n'olunaku lumu ku kitanda, nabanga atereddemu ne bansiibula n'enzirayo. Naye omwaka gwatuuka, omwaka gw'2000 mu mwezi gwa January,
omwana nalwera ng'ali ku ssomero teyaddamu kumukuba ekintu ekyo. Twatuuka ekiseera lockdown n'etandika. Mu lockdown nagezaako okumonitoringa ekintu ekisuula ng'omwana wange yatuuka okuggwako emyaka gyombi ebiri mu gumu ng'omwana tazzeemu okufuna kintu ekyo ekyakamunguluza okumukuba n'agwa. Naye bwe yadda ku ssomero 22 mu mwezi ogwokusatu lwe baddamu okunkubira nga bangamba omwana gw'otuleetera ono talaba bulungi, olaba bw'awandiika ebintu mu kitabo ne bamuweereza ebintu ku blackboard ne tumugamba wandiika. Omwana okuwandiika ku blackboard ng'awandiika ebintu abisulika. Kati nevaawo kozi nasookako ne mu kakiliniki lwe navaayo nga bambuulidde ekintu ekyo. Kakiliniki bakayita Jojo kiliniki kali enantabuulirwa. Omusawo gwe nasangamu yali mu intaani n'atugamba omwana ono alaba naye kitono, alaba ebintu ebiri wala ebiri kumpi tabiraba. Kati treatment gye yali afunyeeko ne mulindamu awo. Lwe twaddamu okudda ku ssomero omusomesa yampita nti omwana gw'oleese takyalabirako ddala mutwale. Lwe namugjayo twajja wano mukono ne bangamba paati ey'amaaso agali bwe gati tebagirinawo, tebagenda musobola, mutwale Naggulu. Lwe namutuusaayo baamukeberako ne bamuteeka mu byuma byabwe ne bangamba nedda gendera ddala Mmengo. Ono omwana tetujja musobola, talina kyali kulaba na kimu nga bwe tulabye. Twatuuka Mmengo Dr. Maureen nansindika nkole sikaani. Nakola sikaani lwe nagizaayo wa Dr. Maureen okuginsomera, yangamba omwana we alina ekizimba mu bwongo, wabula genda mu Albert Cook ofune sajoni akunnyonnyola nga bwe bijja okutambula. Nengenda mu Albert Cook naye eri mu Mmengo hospital. Mu Albert Cook sajoni gwe nalaba nangamba bajja kwetaaga $15,000,000 za sajjare yokka. Then wataliiwo treatment yonna wadde mpeke neegi n'emu ku ssente ezo. Ne binsobera ate nangamba nti nina okwanguyira omwana kubanga ekizimba twakirwisaawo alaba ng'ekiringa ekyakuze ennyo. Kyandibadde kirungi ku Mande sisuzaayo mwana. Ne mugamba ssente ezo sigenda zisobola. In fact awo nasooka nenzirikamukko ne binsobera nga sirina kyensobola okukola. $15,000,000 sirinaawo wadde ate nga zezikola sajjare yokka ate weetaaga neza treatment. Kati awo bwe nali nzizeewoko okuddamu okumubuuza dokita nangamba bw'ogamba okujanjabira wano omwana oyo eza sajjare bwe ziba $15,000,000 kiba kyetaaga za treatment oba oyinawo ekitone ennyo $1,000,000 endala nga 6 ku 7. Totolo ekola $22,000,000. Nengamba sigenda kusobola. Olw'okukaaba n'ennaku ennyingi dokita nangamba mutwale omwana oyo Mulago munoonye. Nampa enamba ye y'essimu na kiliniki gye naamusangamu. Nangamba ku Mande mutwalire omwana oyo. Mande lwe yatuuka ne ntwala omwana Mulago, olwo nga tutransferinga Mmengo tuvaayo tudda. Nenatuuka Mulago, oyo dokita yennyini sajjoni eyangamba munoonye Mulago mu kiliniki namba 4 ku floor 4 G. Nemufuna
nakeera nnyo, yali angambye okukeera nenkeera nnyo nemufuna nanfunira ebipapula by'omwana kale namukolera fayiro natufunira n'ekitanda mu level 3A eya neural ward we twabeera kuva mwezi gwali gwa 9 nga 27 netubeeraawo ne bajja ne bamutwala mu theatre mu nnaku z'omwezi 14 omulundi ogwasooka naye lwe bamutwala ku 14 mwezi gwe10 ne batamulongoosa ne bamukomyawo ne bampa another date eyo bwe yatuuka nayo ne batwongerayo ne bajja ne bamukolako ate nga 24 omwezi ogwe10 naye nze mu kuvaayo mu theatre bangamba namanye omwana bamulongooseza lwakuba ku bye bansaba waliwo kye bamuteekamu mu mutwe gwe ne bamuteekamu akapiira ke basooka okumuteeka mukumbe kaali haadi ka muntu mukulu tekasobola mubiri gwa mwana kati awo nga bwe tubeerayo ku ddwaliro eyo ba internship babeera bazze baba basomesa nange we nawulirira okumanya kiki ekyagenda ku maaso ku mwana wange nti mulimu kye bamuteekamu ekyasigalamu mu mutwe gwe kati awo saamanya oba bajja kukimugjamu oba kigenda kubeeramu waayitawo ebbanga omwana nga kuva lwazze engulu yamala ennaku zaali 3 ng'alya bulungi anywa naye bwe zaayitawo ennaku 3 n'alekera okulya n'akola kintu kimu okukaaba kusesema omubiri gunnuma omutwe gunnuma wabula buli dokita gwempita amusirisa amugamba kimusirika bw'obeera okaaba omutwe ogwo gujja kuluma nnyo kubanga ekintu kye twasanze mu mutwe gwo tekyavuddemu bulungi kyawo nembeeramu okutya ne bajja ne balunaku lumu ne bangamba bagenda kumuddamu okumulongoosa zatuuka ennaku 18 omwezi gwe11 era ne tuddayo mu theatre nalwera ne bamusala omulundi omulala awo wennyini we baakola wabula kwolokya bangamba nti mulimu akantu ke tugenda okuteeka mu mubiri gw'omwana w'omwo mu mutwe gwe wali wakagula naye baakuwa akabi kali kakaluba kasaana muntu mukulu ono ke kali ku mulumi omutwe kuluno ogenda kutugulirayo akalala akantu ako bakayita asanti ne bakantuma nengenda nenkagula era baamala okamuteekamu kuva olwo twamala emyezi 5 nga buli mwezi balina ebintu bye basikamu mu mutwe gwe nga bayisa ku kantu ako ekiseera bwe byatuuka omwezi gwa 3 ne bantransparinga ne bangamba kati mu neuro ward tebakyanjanjabirayo ngende mu level endala floor namba 5 kiliniki yaba oncology kati omwo twasangamu omukyala bamuyita Dr. Vicky naye nakebera omwana namujanjaba namuwandikira treatment yeye natuweereza still appointment date ezirala tuddeyo ate atutwale mu kiliniki endala eyo yaba endocrine naye bwe twagenda awo we twakoma we twafuna dokita omulala bamuyita Dr. Aploya. Dr. Aploya yazze ng'amujjanjaba kuviira ddala omwaka gwa 2023 omwezi ogwokusatu nakakati ne Dr. Vicky buli bwe tugenda bandagira ngende lwa Mande ne Lwakubiri mbanya atendinga kiliniki 2 wabula bo banjanjaba buli kimu kyonna ebisinga amadagala gaabwe bwe liba teriri lyakuyisa mu misuwa ddagala liba lyakugula kati wentuuse sente zimpweddeko kubanga tali kumpa gaapu yakukola essaawa zonna abeera mulwadde omubiri bwe guba gumuluma amaaso ag'engeri gye gatali kulaba sirinaawo namuteerako kale omukozi nti nsobola okukola omukozi naye nampisa bubi
bamusanga ali mukuba mukubira mu ttooyi nti lwaki ayonoonye ttooyi. Omukozi nemwejjako neŋŋamba nina ekizibu ate nzire kulwana n'omukozi oba nsibisa omwana wa bendi naye gwe bampa mu mirembe nendekera ebyabakozi. Ndi wano siri kukola, sirina ssente. Dokita angambye kati awezeza emyaka gino 12 doozi gye baagala $40,000. Do sente ezo sizisobola, wabula nsaba buyambi abazira kisa munyambe tinyineho okuyiha sente ezo. Nkyo nkwinezera hano okuseera obuyambi. Ninsaba obuyambi abanyayuganda inywena buli alukuleba n'abaasa anyambe. Minisita w'aba youth Baramu Barugahare ninsaba obuyambi. Nyambe nyanjanjaba omwana wange agarukaho ishomero asome at least akire. Naye abatasomere n'abatasomere nabo bundi nibabaho baitu munyambe muyambe ajanjabibwe afuna obuyambi ajanjabibwe akire. Mama Fiina badde nkulaba ku bukedde oyamba abantu munyambe. Sikyasobola kukola nandibadde mbagamba omulimu manager yali anyambye nkola mu factory z'Abachina. Sente ntono tezimala n'olwajja olwoka landlord akedde kujja kungoba mu nnyumba yambanja myezi 2 giti naye alaba engeri gye nina obuzibu nyinza okumunyaga kyebava bangobera mu mayumba. Ninyowe maama ninye taata w'omwana ogwakamburaho tinkumanya hiyagiire kuyiha omwaka gw'2017 tinkumanya byeye nawe takumanya byange. Ninshaba obuyambi abaziire munyambe bamaama. Minisita Nabbanja Prime Minister wa Uganda oyambye abantu nsaba buyambi nsobola okujanjaba akaana kange kawone bannange. Omutwe gwatandise omulumo olunaku lwajjo nakakati asiibye akaaba mutwe. Muwe emmere nemulema n'asesema n'okusesema olw'okuba awulira obulumi bungi mu mutwe bannange. Nsaba buyambi bazadde, nsaba buyambi abanamawulire mwena munkwatireko munyambe. Siina bwe nsobola obalimba omwana wange kyava ku ki wabula nalabira awo. Yazaalibwa mulamu ng'alaba bulungi naye wabula ku myaka 7 omwana ayonoonekana. Sirina na bye nsobola kubuulira abantu bange bonna baweddeyo. Kubanga bwe ntuula kubala ebintu bye naakakozesa byokka ku mwana neemazeemu. Maama nzaala yatuuka n'asumulula n'ente mu luggya n'agintundira. Sirina kyakukola. Takyasobola wabula kusiba mu mirango olw'omuzzukulu. Nange kennyini sikyalina bye nsobola okwekolera ng'omuntu kubanga tasobola kubeerawo yekka. Nina okubeerawo okumulabirira naye sirina kyenina. Buyambi gwe Omwana ye Lubuulwa James Ntale. Yali akola ki? Yali wa civil engineer. Civil engineer ng'akolerawo? Wabula yakolanga ng'atambula nze naye yanzije ewaffe e Tooro. Ebiseera ebyo baali bazimba eddwaliro lya Buhinga hospital gye yali akolera, naye ebiseera bye yatugirayo okutuleeta eno omwaka gwa 2012 yali akomyewo eno
ng'oluusi akola na office za mu office eyo mwa president na Kasero ne Entebbe bebakolanga nga bazimba y'amayumba geeyo bawaliyo renovation nga bamukubira atusibulanga agenda naye gwatuuka omwaka gwa 2017 nga takyakomawo waka yagenda obutakomawo nga omwana amaze kulwala omwaka ogwo yali tanaba kulwala naye ng'ali ku ssomero akwegamba obuvunaanyizibwa bwe nze naye bwe bwakomeraawo nga takyatulabirira takyatufaako bwe wayitawo emyaka nga takyaibanga nga takyajja waka awo ab'ekika kye bonna ne beepangulula ng'ennyumba yaabwe bajagala kyawo ne binnema nensalawo nange nembaviira nokwakuba yajjako olumu ng'omwana ono bamulongooseza omulundi ogwasooka mu ddwaliro era waliwo sengaawe gwe nakubira eyajjako n'atulambula ku ddwaliro ye yamuleeta kuva olwo we yakoma era siddangamu kumulaba siddangamu kumuwuliza nokwakuba kukuba essimu kati nange n'essimu eyo yagwa mu mazzi n'efa yali ya mapeesa enamba zonna zaafa saddamu kufuna namba ye wabula muganda we nga aliwo nga taata waabwe yasikira ku kika kyabwe oyo yazze nga ntambula naye bwe mutwalayo omwana ne mbagamba naye banange nga nemereddwa temunyamba oyo oluusi atoola $5,000 n'agimpa omukyala wange naye gwe nawasa yajja n'omwana we naye alinga bw'atyo omukyala munyoro kati siina bwe nkuyamba ng'ebyo naye yampaako $50,000 omulundi gumu omulundi omulala yampa $2,000 mpozi bw'omusanga nga mu kkubo ngaawo anaakuwa $50,000 gulira Edward juice oba amata awo naye teriyo buyambi obuliyo buli awo mama siina bwe nkulimba kubanga musajjale ye yokka nagenda okuvaamu namalawo miliyoni zaali 7 kubanga eddagala lyokka lyetukozesaamu liri expensive sikaani saawa eno bangamba buli myezi 3 nina okukola sikaani na lab tests ziri 5 lab tests ezo 5 lab tests 4 bazinkolera nzitera zikolera mu Lancet mulago bakugamba nti government tekyabawa chemicals ezikola strong tests kati awo bwogenda bweru oluusi waliwo test kale test ya kotizo ebweru bankyajinga $16,000 mu 64 kotizo yokka then T3 ne T4 $14,600 kati ezo testi zokka buli myezi 3 buli bwe nzikola nsanga ndi mu $60,000 n'okusoba bwe ngenda ku ddagala ayina eddagala empeke emu agimira buli lunaku bw'aba tagirina kyamala okumira bw'ati oluva ku mmere nga yakamala okulya akugamba oluvannyuma lwa dakiika nga 2-3 ekinene ennyo njagala kugenda emmanju nga biyitamu buyisi kubanga kati engeri endocrine yayonooneka na digestive system ye eringa teyina stamina kwegamba emmere eyitamu nga teri digested obwo bwe buzibu bwensanga kati bw'aba talina ddagala amadagala ago gombi 3 alina levothyroxine hydrocortisone tablets ne desmopressin akaweke kamu kagula $1.5 buli lunaku alina okumira empeke ekyo buli bwe tugenda nga bamukyusiza doozi $1.5 waliwo bwe babweka nga bampandiikidde mala emyezi 2 ate tomisinga desmopressin emyezi 2 gye $900
sisobola kubalira kuva lwe ntandika okumujjanjaba nti naakakozesa ssente bwe ziti zonna nezimalayo wabula ng'amaze okukungaanya resiiti oba olumu ezitayonoonesa ate famasi kati tezikyagaba resiiti engumivu buno oburesiiti bwonna obusinga mbuyina nina gundi yonna almost ejjudde resiiti ezo naye oyinza kunoonya kulabako ssente nga zasiimuukako olw'oburesiiti obwo obupya buno ng'obwa banka bwe batuweereza oburesiiti na famasi ebeera eyasooka $1,500,000 ebiseera ebyo yali tasobola kugendamu nanstabulayizinga kyebakolanga kumusadeetinga naye kati engeri gye bamuteekamu ekintu mu mutwe tebamukkiriza kumukola ddagala lya sadation ne 84 then 30 Olive Ikiseka Edward, are you sleeping? Headache. Twalese amazzi ga kunywa. Not in any of the pharmacy. You have to get it outside. Either South Africa is not Kenya. One of the two. Ngalia meka? Ya milioni 10 resident. Simba kiri nebasanga kyonna kyayenjerusi kyakuze nnyo nekiyika kati nekiba mixed naki n'obwongo so tusaba ddagala lyokka tusaba ddagala eryo lye bagambye munoonye ssente njalifuna